Kaakati kino kibayita okukema Mukama Katonda wo. Omwami ono gwolaba mu katambi si yenna nnyini piki eyo, piki ya muntu mulala. Naye ali mu kufiirwa obulamu bwe olw'okubagezako kojjayo piki y'omuntu mulala. Bamuwadde 50,000. 50,000 ze ziri mu kutwala obulamu bwe. Amazzi gaasaze ekkubo nga bw'olaba mu katambi. Abantu ne banga tebalina we bayinza kuyita. Kati nga omanyi ababooda baagala nnyo okuwaguza. Owa booda abadde agezaako okuyita mu mazzi agaasale adde eno, amazzi ne gamusinga amaanyi ne gaagala okumutwala. Kyakoze kwe kubuuka ku piki, yo piki neegwena neegwa mu mazzi ne bagitwala, ye n'agwa ebbali n'asimattuka. Kati oyo agezaako okugiggyayo be bano obedda abasaza abantu, nga bw'oba toyagala kulinnya mu mazzi ng'akwetikka, ye n'akusaza ekkubo n'omuwayo 10,000. Bamuwadde 50,000 ajjeyo piki eyo, naye aga amazzi gaali mu kuzannyiramu mazzi g'amaanyi gamututte. Kati kino kye bayita okuba nti okema Mukama Katonda wo. Abantu bazanyira ku bulamu bwabwe. Oli mu kutaasa piki etaliiyo, bakuwadde 50,000 ate n'eze 5 tebazimuwadde mu kaashi. Bw'agijjayo n'agituusa eno ku lukalu nga balyoka bamuwa ssente, amala kukola mulimu. Kuno bakuyita kugezesa kwennyini nnyini. Naye omusajja ono atobye ne piki eno era amazzi agaguddemu, amazzi gamututte ne galyoka ne gamwongerayo eri, naye nga ye akulaga alwana piki y'abandi tagita, tayagala egende, oba afa ye n'afa, naye nga piki agitaasizza. Abantu ku nsi balina llo, naye nze tosobola kumpa 50,000 nfiire obulamu bwange mbu ndi mu kutaasa piki yo. Tekisoboka. Naye musajja watole okuba nti yeetaaga akasente, asazeewo afe ku lwa piki ey'omuntu omulala. Kankutuuseko akatambi kano naawe okeerabireko, ensiitaano ebaddewo ng'omwami ono alwana amazzi obutamutwala ng'agezaako okutaasa piki. Olabe gye biggweredde. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Oyo omwana gw'olaba awo ayagala kuggyawo piki eyo. Awo waliwo piki yiiyo egenda mutwala. Kati piki yegenda wuli oyo ali mu kulwanyisa piki eyo gy'olaba awo. Saagala mubalaga ennaku baakunamye. Nati money made money but money made money mad. Esente zimulabisizza akunamye. Ali mu kulwanisa piki obulamu abwerabidde. Saagala mubalaga nnyo kubanga akunamye tagenderedde. Oyo ali mu kutaasa piki. Nkugambye ekkubo liva Ziroobwe kuddawo Bulenzi. Piki gyagezaako okutaasa awo. Agizza wampi. Yiiyo amaanyi agalinago. Anti kati ekikulu kyagikuumira kumpi.
oyo ali mu kutaasa piki pikipiki bw'otagitaasa bw'oba tagikuyamba gikulula esobola okukutwala naye oyo ebadde yaguddeyo najja agezaako gitaasa kuba waliwo abadde bagezaako gitaasa neyagala obbatwalirako ne bagyesonyiwa ayagadde ogitaasa naye emwambudde okusinza wagituusizza eyinza okubeerawo ayagala funa wagira agikuumira ya bali eri bagenda kumusalako ndowooza wali awo wampimpi awo awo wampi bali bagenda mumutaasa omukulu oba ayinamu akasente kanaabawa naye nze ebyo sibisobola nsinga kutegera bulamu tugende anti nina bakirazi wa 5 mbere ngenda bafiisa so kambadde mbuzi video ngenda gita buti eno ebisigadde bya mukatabu bali abeeri babali eri bakonkomadde abo babadde babawo obulenzi side y'obulenzi bakonkomalidde awo ayinamu essente nga toli mutiitiizi nga bakwetikka naye nze tebanneetikka ebyo segera which road is this Zirobwe w'obulenzi road eriva ekabimbiri Zirobwe w'obulenzi road nze mbadde ngenda Luweero naye nkonkomalidde wano eyo w'obulenzi Museveni agenda kubeera eno mbu Zirobwe so mbatadde so embeera y'obwetyo bweri 50,000 musajja mukulu namaze n'azirya eno kino kibayita mbu sente tuzijja mu bugubi tuzijja mu kufa na kuwona oli ne waba kuwadde emitwalo emeka 5 awo tosobola kugendawo ag'amazzi bwe gato gakutwala toddamu kulabika ne sente zibadde bakuwadde n'oziruuzinga piki tesinga bulamu ate piki siiyo tesinga bulamu bakuwadde 50,000 bakuwadde mutwalo oli mu kufiiririra piki ya muntu mulala leka nannyini ye afe ku lwa piki ye olaba ne nannyini ye atidde okufa ne bagamba omuntu akola ssente tamenyeka era so akola ssente ate n'odda mu kumenyeka abantu abalina okuguba n'okutoba beeba abaavu okitegeera naye nga nze sisobola nga ntandika ati okugyayo piki etali yange mwaga amazzi omusajja amazzi gadde gamututte naye omusajja ono akulaze nti piki eno kwegamba aginyweza agikwata mavuubavuuba n'aginyweza era namala n'agiwangula amaze n'agiwangula n'agisikasika n'agisomosa n'agissa ebbali era bano banne balabiddwako nga bagezaako okwagala okumuggyayo eyo gy'abadde akwamidde kubanga amazzi gamututte ne gamwongerayo eri mu maaso naye nga yo piki agijje mu mazzi amawanvu n'agizza mu mazzi amampi embeera y'obwetyo bweri amazzi gasaze enguudo bwezito bwe ziri kugamba abantu emirimu gisiraanye lwa luguudo okusala naye nze ekinkutteko ennyo okuba nti omusajja ono kuba nti agenda kufa mu bintu agenda kufa ku kintu ekitali kikye ali mu kufiiririra omuntu gw'atateekeddwa okufiiririra obwavu kintu kibi nnyo era Mukama Katonda yandibadde buli omu amuyamba n'amuwa ku ssente naye obwavu kintu kibi si kintu kirungi n'akamu kaka tolina musajja wattu anoonya zaakulya anoonya akakomando ali mu kufa kuno bakuyita kufa okwo kufa gamazzo katini nnyo gadde gamututte era ayise ku mugo gwa ntaana gabadde gamututte ate nno ekikwewuunyisa gabadde gamututte ne piki yaakwo piki badde egenze
nga n'amazzi gagenze ag'amazzi gaba g'amaanyi ag'amazzi gaba g'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira oyo omusajja g'abadde ali mu kuzannyiramu kuno okuyita kuzannya yadde ye abadde mu kukola CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli ye nate nnyongera okubeebaza baganda bange mwenna abeekuumira ku mukutu mukola omulimu gw'amaanyi nnyo nnyini ddala okuba nti ate mutweyungako musubscribinga mwebale nnyo mwebalire ddala so temujjangako mugende maaso n'okuba nti ate musubscribinga why not we are on a road to 50,000 subscribers abantu emitwalo egi nga be batugoberera so famire y'amaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala nsiima bongerwa omukama katonda abampere bye musinga okwagala abankolera obulungi obutagambika buli omu mu ddiini ye omusiraamu weebale nnyo omulokole weebale nnyo omukatuliki weebale nnyo omusamize weebale nnyo omusoddokisi weebale nnyo omuseveniside weebale nnyo omukristaayo weebale nnyo PNTPR weebale nnyo omufaada omunaani mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala mbaagala nnyo mukama katonda abankuumire mbere bulungi mwerabamu